Joel Ssenyonyi yajja tulidinga nga leader of opposition lopo okututwala mu kalulu ka 2026 nze sikkiriziganya nako opposition kuddamu kwesimbawo. Wabanga akawedde nkubbi olina assurance kinti akaddako tebaako genda ku point eddako se tabusobola kuorganizinga kibuga bwekya olwedde kyakakati zino enguudo zolaba wano besinga bazizimbamu bizimbe bimeka anti ekyamwe kiri nti okuba olina okubeera neutral naye tebali neutral because bagenda eri ne bajjayo akantu. Yes, nate mugamba mutya abikundi ku Eye Uganda leo tuba tukomyewo atera okwongera okubaako ne betukola ki ne betubayisa mbondaba ne Devino tuba tuze okudiscussinga ku nsonga ezimu ezikwata ku ggwanga straight away tuba twagala tubayiseemu tulina ebintu byetwala bihappenis week eno byetwagala ate okuwa endowooza yaffe etaliiko kwekugira side etaliiko kuba ki kutunulira wantu nagisitwagala tudiscussinge. Lunaku lwaleero tulabyeko abanno oba NUP nga ekyusa be bantu abatambuza change era balaze nti of course mu bukulembeze wabawo enkyukakyuka nti ono bwatwala lino ebbanga okusinziira constitution yaabwe yeggwanga efuga ya ebibiina byonna nti buli mwaka bakyusa afite myaka 2 n'ekitundu bakyusa leader of opposition. Ndowooza nga bagoberedde ne babanga bakyusa omukulu Mpuuga Matias ne bajja ne bateekako Ssenyonyi abadde wakosesa abadde ku gundi ku kakiiko abadde ssentebe w'akakiiko kakosasa tebamukyusa Joel Ssenyonyi ate nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Then gundi ya mumyuka mu Alex Wesa Bufumbiro odawe from Jinja yamani omusajja eka okwogera okumanya Uganda kikukola. Yes, so tulabyeko NUP ekola ekintu ky'obukulembeze ng'egezaako okuba ng'eshafolinga tutegeeza nti ekyusa ne bajjawo ono ne bateekawo ono okulaga nti of course batambulira ku demokrasia abanga atambuza abantu b'opposition baba batambuza ebibiina byonna eby'opposition tutegeera nti buli myaka 2 n'ekitundu baba nga bakyusa omukulembeze. So Devi ajja kuba kuwa view ye ku nsonga eyo then ensonga enda kitwagala tudiscussinge ku nsonga y'okubanga tubanga tuwogera kuba okuwa ba member of parliament or mostly kale okuwa ba speaker abaliko ba speaker emotoka ebyolanya ne agenda gifuna naye agifuna bajajiwa family then efune n'omusaala. So nga bw'okira nti ba speaker bonna abaali babaddeko ba speaker bagenda bawe emotoka nalabye emotoka nga 5 abo bonna bakyaliwo abamu bajjaziwa gundi family zine sigale ngefuna omusaala waliwo emotoka eziba tezeetaagisa anyway so byonna tugenda kuba tubitunula naye nga twagala tusooke n'ensonga ya Ssenyonyi okuba nga tumuyozayoza okuba nga yasobodde okuba nga atuuka ku bukulembeze obwo kubayo omusajja omu kuba neekakasa mu Nuuku nti basajja bali serious bali educated ate balina ki balina idi ate boogezi nga bali intelligent nnyo. So naye lwaki gundi tabyeyitabaamu zake onadda addirira abeera ku Bobi Lubongoya saabawandiisi w'ekibiina yenna nga bakuwadde obwa secretary general kyekifo kinene ssebo. Era walaba omukulu Amama Mbabazi ng'ali musaidize eri yali w'amaanyi nnyo naye nga leero ebifo bye si byamaanyi nnyo kuba wandiwulidde nti ye vice president era bwe bamuweera obwa prime minister era kyali nga gundi si gundi nnyo nti aba muntu aba n'ekifo kati nga like Justin Kasule Lumumba ye Ssaabawandiisi w'enaale manyi kifo kiki alina ekifo kyonna mu gavumenti oyo mwogezi wa gavumenti yonna senaale omwogezi wa NRM ye Kasolo is a minister. Just Minister for what?
Kasolo is a minister. Foreign affairs. No. Sente, alimbia sente. Alimbia sente, na is a minister. Mwendishi wa minister. Gundi bamusula. Aliwa. Ono wa figa kavi. Yagambanga kavi. Anyway, eyo tetujja kugendayo nnyo. Nja kusooka neebaze abatulaba ku YouTube, abasubscribinga, abalikinga, mwebale nnyo kikonamu tutambulire awo. So ensonga gye tugenda okukwatako ya tujja kusooka tuyozeeyoze baganda baffe abanuupu n'abawagizi bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform. Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa NUP. Nabadde mukambwe waliwo ensonga gye yayogeza obukambwe nga ate nze mukulaba okwange. Omanyi olumu njogera ebintu ebyange abamu ne mugamba nti ate alina saidi ali ku saidi ya gavumenti ate bwe kito si bwe kiri. Njogera ekyendaba nze ngazi kyendaba era nendaba nti kino kigenze bwe kiti kyoba kyandigenze bwe kiti ngaze mukulaba okwange n'entegeera eyange. So yabadde eggulo babadde ne okusabira eggwanga ne bayita bannaddiini, teri munnaddiini yazze olwo definitely tebajja kujja. Emmotoka gyagenda ovuga ng'eyagimuwa ate atudde entebe gwe gyovuze ogende wa eri omanyi amaddiini olina okubeera neutral naye tebali neutral because baagenda eri ne bajjayo akantu. Kitegeza abasajja ba penetrating kuba kati kiringa bino ebyennono bye tutunuulira bo tebabikka ate kati banaabikako batya ng'omusajja avuddeyo mu lujjudde ne bagamba bawadde mufti wa Uganda bamuwadde emmotoka. Bishop bamuwadde emmotoka nenze mbirivinga omuntu nasolo ate ng'emmotoka eyo ne bagamba President Museveni amuwadde emmotoka. Tebagamba nti gavumenti sente z'omuwi w'omusolo bagulidde gundi ki emmotoka naye bagamba President babikola individually nti yakuwadde ye nga yeteeka image nti nga President nga Museveni yagabye emmotoka. So nekireetera abantu abamu okutya. Kati bannaddiini nabo bali mu kutya. Sigamba nti tebandyagadde kujja ku gundi. Waliwo abamu abanigala enkyukakyuka naye baba n'okutya. Nerooza amakyaki tegeekubidde ndabanga amakyaki amaddiini ekyaki kyeki mwe basabira abantu kale abakulembeze bakati muganda mukitereezeemu kubanga kati nze gw'oli musajja musiraamu nze wenvaayo ne ngamba obusiraamu bwekubidde mba ngasse mwenna abasiraamu kati gamba abakulembeze b'amasinzizo bakulembeze b'amasinzizo b'eddiini babayise ku kakiiko ne batalabikako. Si kirungi ekyo nno muba mulaze sayidi kuba muba mulaze sayidi kwammwe mubeerawo nga bwalabanga ebiseera byedda mu Bayibuli. Omukulembeze tebiri mu Uganda ga Bayibuli sooka obize ebbali. Bayibuli ne Qur'ani ebirimu birala nnyo n'ebye bakola mu Uganda birala nnyo. Kikyotegeeza mbuga kyogaba bavadda ku kitabo abamu babivaako dda bakivaako dda. Okay, yozayoza abainiupi otunyonyole namu kigenda leeta kiraze ekira kirabize kitya mu omwogezi wa National Unity Platform Mukulu Joel Ssenyonyi Honorable tukuyozaayoza okutuuka ku kifo ekyo ekyokuba ekyalo wa leader of opposition nga tukuyozaayoza naye nga kikulu kya byonna oyolekedde challenge. It is a challenge. Omubaka, this is the first term mu parliament. Joel Ssenyonyi kyekisanja kyekisooka naye nga nze ku kyo ajja kukisobola ku kyatulazeeko mu Kosase mu kakiiko anti nze nkuwa kyalaze mu Kosase mu kakiiko ka Kosase manyi akakiiko ako sikangu
babamu bavaayo ne babatiisatiisa n'okuttibwa kozi ogenda okulumba batiisibwatiisibwa naye nga ye yavaayo n'ayimirira nga ye omuntu alumirirwa essente y'omuwi w'omusolo n'ebintu ebyandigasiza abantu bonna okwonoonebwa nga kati ku by'oyo omukyala buwumbi ssente empitirivu ze yafiiriza gavumenti ezandibadde ziyamba okuteeka amalagala mu ddwaliro amalaga enguudo kola enguudo okugula ebikozesebwa n'okukavalinga gavumenti ebintu bye yandikoze ebikolera bannansi so n'avaayo n'akiraba n'akitangaaza era n'akiteeka mu public nti bye bakola tebiri kuki ku mulamwa so ndowooza nti experience eyo gyafunye mu kusasa nga chairman asobola ogireeta n'obuvumu obwo n'akola obwa loop obwa leader of opposition kisoboka n'ekirala kyendabye ekintu ekyenjawulo nti balina ebyo byebimu nganze omuntu byenjayana okulaba nti bakola ebintu ebyenjawulo okwawukana kwenaalemu okwawukana ku regimu gye bagamba gye balwanyisa balina okukola ebintu bwe bityo nti ono omukulu waaba avuddeyo nti bannange kino kisanja kyo kiwedde n'avaayo era n'asuubiza munne si bino ng'ebyali nga mu FDC nti ate ono bamugjeeyo ono ayomba nti ate nze lwaki simanyi lwaki nvuddeyo ekibiina ne kisigala nga buli omu akwatalirye azironga z'oliwo oba osaavinze tebakuwa ekifo kyonna oba osaavinga abantu tebakuwadde ofiisi tebakuwadde mulimu gwo nti gwankalakalira it is a service zo we ziba ziwedde ne tukusiima vaayo omulala akole ki naye asaavinge ayogedde n'akola ki ne Ssenyonyi n'agamba nja kunoonya ki advice guidance okuva gy'ali ekyo kiraga respect ne unity n'okukolaganira awamu n'okutambuza n'okutuukiriza ekyo ekigendererwa ayogedde nti ye abadde ne challenges ng'era we tuze tubiraba challenges ze leader of opposition zabadde nazo mu kino ekisanja kye ky'emyaka 2 n'ekitundu abadde n'ebisoomooza bingi abantu twalinga abaali bamututeyo nga tumutunuulidde nti leader of opposition twali tumusuubiramu bingi however much ebimu bituukiddwako ebimu tebikoze eki tebituukiddwako ebyo bibaawo naye nti alaze maturity ey'okugamba okuvaayo n'asigala ne banne omu abo bandibadde bakola ki nti badda mu mawulire nti ate bino nga tewali kukwatagana waliwo ekintu nga abadde n'option akasalo kaba kaweddeko batolina option tosobola lemerako anti tosobola lemerako but we have seen many that they depart abamu bawukananga biri mu FDC nti because ono avudde mu kifo kino bamugjeemu mu kifo n'alekulira ekibiina okitegera nti ate nze ekibiina nkivuddemu biki ne bafuna division ngeziri mu FDC ate mu kuwamba ng'awamba ki nga kifo wunda gw'otandiseewo gundi ate gw'okiwamba gundi yagambye bamuli ati mbu yabadde ali ayageza oli amubesi gyagala kukolako mulalo so waliwo abantu abeetabalira budde kati amuli ati mumalireko obudde bwati nenga yagambye badde bagala muwa ofuna 1% bukalulu FDC amaanyi ge yali erina the whole of the Uganda the whole of the country n'okwata 1% besi yali okusa besi yesimbawo teyesimbawo baleeta amuli ate yatambuzanga ebigere nengato mbuze oba zaali zimwokya baki onokola amawuli yakolanga comedy like katumba ne shafe ekoma ku leader of opposition anti balonze leader of opposition ne balonda ono vice we ne balonda gundi ani ono we side za Bukedeya ono bamuyitani Nambeshe Nambeshe nga kifu whip
ne balonda n'owa bya ssente accountant gundi be basatu bendabyeko be balaze. So yo mukulu takwatibwako? Aliwo omukulu ye president w'ekibiina. President akyuka tebamulonda naye okukyuka it is a term. ye wa myaka etaano tetumanyi simanyi sijja genda nnyo nja kusooka kunoonyako not that we tuba tuzimbako ogundi New Uganda kati bobo inifego tulinamu vision anti kati gwe mulinamu vision but they will organize ng'ekisanja kiweddeko bajja kola delegate conference bakole country wide akole ki balonde naye nga kyemanyi era ajja kuba nga asigalawo gundi ajja kusobola ebinaaba biganye akyalina ekifo kye ekyakusasa oba asigalayo kusasa bajja londeramu omuntu ajja kubeerayo. Nabadde nsubira nti Ssenyonyi akwasaganyiza buli nnyo kukosesa oba kosasa then bapiikinge wali mu baana abaliwo abalala abalala b'opposition abaliwo okutwala ekyo ekifo ekyalopu kyetaaga abantu omuntu nga mukakamu atagenda beera nnyo ng'ayogera nnyo nga mukakamu ensonga azikwata mu ngeri eri diplomat nga baloya bangi boy okitegeera ate loya wa Bobby tafunye ekifo nga akwata mu ngeri onayogera oluzungu simanya yani oyo wamasama anti kati waliwo gundi wano byogamba nti kino batuula ne balonda so kati okuŋŋamba nti kati waliwo ababadde bagamba zaake enewe zaake oyinza omulonda ate ye n'akola ensobi zaake ono gwe baawa ekifo nayonoya ne bamugjawo. Yes, ekyo ekifo nno kyabaddemu mwe balonda eddaani waliwo gayi gwe balonze awo onalebo ki gwe balonze mu kifo ekyo kigenzeemu zaake ine ebintu byakola zaake akyalimu obutonze bwendabo ali diplomatic si buto naye engeri gyakwatamu ebyobufuzi alisikinga nnyo si kulisikinga but alina ekintu ekyo engeri gyakikwatamu kuba alina emisango buli mwaka ye alina oba alina omusango mupale ŋŋambe nti oba alinamu obusunguira alina akasunguyira kekamukonya emiggo nti oli ajja kukola ekintu obukakamu obwo nti wolaba nti ono simanya bamugjayo gundi ono Mathias Mpuuga n'otunuulira ne Joel Ssenyonyi balina ekintu ekyo bakakamu engeri gyabakwatamu ensonga ajja gikwata mu ngeri ey'amagezi ennyo tebabuukira Ssenyonyi akulinda nomala okwogera naye kati ojja kulonda zaake nti ate kino bamutuuze mu kakiiko ka Parliament ojja kulaba nga bwe baamukola ku kiri obwa komishona bwa Parliament bateekayo omuntu nga toyinza mukwata nsobi nkyo ngambye alina obeera diplomat alina okuba nga asaza alowooza nnyo kuba kati ojja teekayo zaake bamuteeke wali mu kaki nga bwe baamukola ku bwa komishona nti ate bamugobye mu Parliament bamugoba kitegeera so byebyo yes olina otujja yoza ab'NUP okubanga balonza akakiiko akapya kiina kyekitulazira kyongera okulaga nti unity ne development bweri kitegeeza n'okubanga kuba enkyukakyuka fena gitwetaaga oba mugiraze mu mbeera ngeri kitegeeza pate erina omulamu era pate erina kyepushin ekiri right yes oba mwakayagala okukabinga ono ne bakyusa ne baleeta omulala nolemu okubanga ate mulemu okubanga mwandasaninga so kati kiba bwe kityo olina okubanga abantu obashafolinga obazanyazanya okubanga batambuza ensonga zo kuba de tiimu ebayemu mba muyina ate kasita basigala nga bali wamu bajja tuka ku kye baagala ebiseera ebisinga so nga tuvuddeko awo twalabyeko bamemba ba parliament oba abaali bamemba ba parliament oba abaliko basipiika bona nga baweereddwa emmotoka kati baba wadde kadaga emmotoka wedde nga alina ateera ekifo ekinene ng'ogyeko yagiganye nage nawuliddeko
kusinziira ku research gwe nkozeeko ndowooza buli bagamba oyinza ogamba naye nga tekikiraga magezi tekiraga bugunjufu wookera ku makya n'otunuulira ekibuga Kampala enguudo sente nga ne sente teziriiwo ezirongoosa ebimotoka bya KCCA ebigenda okola enguudo naye nga n'obeera n'emiliyoni bisatu ebigenda okugula wano ogenda gulira kankuwa example anti kyeweebuuza kankubuulireko ekintu kimu nti wooba otunuulidde nti tewali ssente World Bank yabagamba tebajja kuddamu kubawola nze of course nali happy why always tubeera mu mabanja twewola kati batandise okukwata ku bisawo okitegeera kakati wojja n'oŋŋamba nti ogulidde kadaaga ogulidde kati nja kuwa okwongera alina abo abantu boolaba balina emmotoka ezisuka mu 5 mu bikomera byabwe kati kadaaga is deputy prime minister first deputy prime minister alina motoka ya bwa prime minister nga first deputy prime minister alina ezimugoberera nga yo omuntu alina emmotoka eyiye yesimba okuba member of parliament yafuna motoka ey'obwamember of parliament kuba ye mubaka omukyalo owe Kamuli district okitegeera alina motoka government gye yamuwa oba parliament gye yamuwa nga as a woman MP alina motoka government gyemuwa nga first deputy prime minister eyo first deputy prime minister eriko eziwerekera okitegeera kakati ate woovaayo n'okola ekyobusiru nti ate muwadde motoka ya miliyoni meka bisatu nti ate njimuwadde babeeranga mu mbiri abo nja kuwa example ya right honorable Edward Kiwanuka Sekandi afuna ensako y'okubaako speaker yaliko speaker afuna ensako eyo n'afuna ensako y'okubeera nga vice president eyawumula afuna sente salary nga omuwabuzi wa president alina emmotoka eyamuweebwa nga omuwabuzi wa president alina emmotoka ezize nga ye ate okutta emmotoka omwongedde olwedde akuŋŋaanya guli omusaala gwonna gugenda ku akawunti oyo alina security baida bali ayita waffe wali kuba abeera lubagaawo kuba kati era otukawe nga waliwo bano abambala black abo babeera ali ku mulyango kati okwonoona esente z'omuwi w'omusolo naye mbadde manyi budget bweyita ebaako ez'oluguudo ez'eddagala ezaki oba just tezituuka butuusi sente nga bazibawo ezimu tezimala naye nga bazikozesa kuba nedda tezimala mbadde manyi bagenda otuuka ozikozesa zino oba tebazikozesa nga bagamba babamanyi babaaloketi ojja kutunuulira sente ze bawa Ministry of Education nti Ministry of Education luli baali bagigatta ne sports kakati njagala otunuulire recent sente meka ezeetaagisa ozimba ebisaawo 2027 bafuna gundi bagenda tegeka African Cup of Nation bagala bisaawo bimeka big hosting akirabu ate mugenda zanyira nti Nambole gye tuzimbye yokaye buli timu kubanga olunaku ojja kuluwetaaga maachi nga meka 3 ng'ogyeko Nambole waliwo bali muzimba nti balina Nambole ne Nakivubu bagamba balina ekisaawe ekirala ekipya kye baagala ozimba kyenalabako ababaka nga ate bayombera mu parliament ng'oli agamba mu kizimbe ewange ono mu kizimbe ewange nga bo bennyini basika omuguwa simanyi gye byaguwera naye nga bali mu nteekateeka 2027 ekyo salawo ekizimbe akizimbidde emyaka 5 hamwa ng'omuntu eri government they can build day and night ekintu ekiwamu obudde nekikala kiyinza okugwira abantu okugwira abantu mpozi nga Uganda kisoboka because be ebyabwe olaba enguudo bazizimba ne bazikola kino bafuna abasajja bazimba wano naye kati njagala otunuulire wano Dubai batandika ne bwetonya mbutuufu kana kazimba kanza okuba ka myaka 2 nga 10 bazimba ki
quality tebabba cement teri kubba cement nti ate cement teyakimanyi wano yinza otwala cement n'obulago ate omuguzana kuba ogenda omuguza ajja kusaba lisiti olaba ogenda n'ogulagana amasimu agali used naye ogafunirako lisiti ogenda muguzana sajja bakola system so nze ndaba ekyo simiti nibakubuza omujjewo naye nomanya nawe bodiringa nabo n'obuzibu buno bano abasajja bafuna gundi bafuna basupplier semiti balina kampani gye batunuulira anti balina kampani gye bajjamu naye kakati nze bajja kwemployinga wano nti gwe accountant wa kampani balina n'abapima semiti olejja n'akakwatako nagaye okitegeera nti bajja kwemployinga nga accountant wa company. Accountant wa company buli kye banaleeta you have to represent to make the accountability. Balese obusawo mukaaga bonna bukoze. Obuguze sente meka buvudde mu company ki receipt zaabo and prices ziriwa okitegeera receipt ezo ze bakuwadde oziyingize mu system ki ekiraga mbu bukoze okitegeera kakati bajje bagambe ni contractor engineer foreman mubabanji okitegeera kakati bonna balina okola report nti wanwano wetuzimba kino bwetuti ne bwetiti kigenda consuminga kino twetaaga material bwekiti waliwo omubazi w'ebitabo ng'oyo obwa contractor naye n'abasajja bawano babala nnyo market tayagala kukola kintu kigenda kutta linnya li so mbiyabbi akasawo tekigenda kuva mbiyabbi amabaati tolina we niwana amabaati galina bibali okitega wano bakola bukozi site kati wano wansi waliwo site gye bazimba okimanyi nga waliwo kamera niyinza okuba teri eri wansi ate wansi wovaayo ogenda yita mu ttaka waliwo ogitwalira mu bikyafu mu bikyafu kikisoboka Uganda amasaazi gagenda Uganda gagenda kakati wano site bano abaana be badeploying aba security omanyi lumu nagenda eri ku malina side za malina eyo nensanga bali kuzimba izi sites ekizimbe egenda beera like a hotel they are still building that site near near Marina, then you pass through Jumeirah ogenda Jumeirah Alwasa Road kati ku ludda luli eri wano olaba kafulwa nalabako abo bazimba nasangayo aba security we nagenda bwenti oluguudo lwo luyita waggulu kati nze nenkola ki nensangayo wa security kati yali muddugavu nemubuuza kati netunyumyamu awo emboozi nemubuuza kati wano okuumawo ki nangamba buli ayingira afulumye naki kati kongamba nti afulumya semiti mu bikyafu amugisa wati munsawo omuteeka munsawo paka semiti ayokya ssebo tosobola kyovola babubozi bawafe kitusumbuwa abantu bakwata nnyo muntamu bubbi neze motoka zabadde necessary teziri necessary kyenkugambye webanga eggwanga likyakaaba ssente ate kakati omunansi bawadde ssente bakole ogenda matiza otya munansi nti tewali ssente nga olina ezigula emotoka okkiriza mbu opposition erina webalabisiza Samuel opposition ebalabisiza opposition erina webalabisiza naye ate opposition erina wegize wetagize bulungi anti era mpola anti mpola naye ekoze mistakes nyingi mistakes ziri gundi omuntu yena batandika obimanyi mistakes nyingi kuba kati nawulira nawe nawuliddeko yabadde press conference ate Bobi Wine abadde eri ayogedde bibye ate aze ku mawulire agamba gwe muhoozi biki ani oba muli abisiyagamo ng'olaba naye ali controversial kitegeera okubanga yakola statement ne wano nakola okay so yekimufula controversial anti controversial musajja wa family kati kyekye era pozo oyo mwana gwe bajjeeyo ne bamuteeka naye abavubuka balina emitima nsobola vaayo okwogera bintu ng'ebyo mbu ate simanya
wala ebintu nga sibisobola omuvubuka eyaze ne bamuteeka mu kamera nagamba mbubamunya bingi ate si oyo gwobadde tobinoonya oli munamawulire oba munamawulire olina okola research nze bangi benzize nga ndaba bangi abazze bakola gundi interviews ku YouTube si biki nga bakola ebintu ebyo ne mu masomero agamu Uganda mwebiri kati ono munamawulire Dini Lubowa-Sava yagenze okusomera ne bamuteeka nnyo anti yakola gundi n'akatambi lwaki bakola ebintu ebyo akatambi kafuluma ng'abaana bali mu kulya bisiya muddo kakati kalimu amaloboozi nga metroni ababuuza mukola ki ebyo ani yabibagambye kati bano bakafuna ne bakateeka ku gundi social media kati ate omukulu w'essomero nannyini ssomero agamba ono yakafulumya atata kati nolaba abakulu mu poliisi tebisobereyo nga tamanyi mbu bafulumiza ebifaananyi by'abaana mb'oli alwanirira ddembe ly'abaana naye akwata ono eyakutte ebifaananyi n'aleeta ensi okitegeera tebalabika naye nga oli detective kyeyagambye nti abaana bano be bakutte nti alwanirira ddembe ly'abaana naye nga abaana awolereza oli teriko bawala n'abalenzi kati bwe babeerako ebisulo basulamu ebimu wabeerawo ekyabawala n'ekyabalenzi baba balina bwe babirabye tebasobola bijja bujja mu mutwe nedda babateekawo ne babagamba mukole bwe muti sigamba nti babiraba ne babikola nsonga za namukwaya olowooza gundi aba lwakyalwana nanyini essomero lwakyalwana nnyo nti bizinesi ate bayinza okuba bamuteekamu sente yes alina sente ebyo ebintu ebitandikira mu masomero oyo omwana avudde mu ssomero abawa ttabu gwe bitandise nga muto anti kati ate abawa ttabu like aba ayinamu sikubeeramu sikubeeramu kuba aba bitandise afterwards ajja kugenda anti alina confidence kimuvuddemu nga buto oyo kiba kizibu omujjamu anti kati kyotamanyi kati amasomero g'ebbeeyi nago mujja gatutiisa amasomero ag'ebbeeyi boyo omuntu oyagala fena ekitukozesa wane ku kiyo kwata mwana muteeka mu ssomero ddungi n'ebintu ebiri mu masomero ag'amaanyi ate baagala nnyo baki kasobola mu essomero nga lisomeddemu omwana omweruye iri kyenakugamba nti balina gavumenti bwebanga erwanyisa bisiya erina oteekawo projects ku marediyo ku mativi ne boogera ne bakuba obulango omwana omuto oli n'amanya nga bwe bakola ku bya siriimu nti bakuba obulango nti weewale kino omuntu wakugamba bw'ati kino bwe kiti obuzibu yita poliisi oli bwakukwatako bakusomesa ekivaamu nti omusajja wakukozesa oli musajja muno ogenda kukola kyetoyinza kiteeka ku tv ogamba omusajja muno tawe bojja kuwonera abantu bajja kwagala okugezesa anti ogenda gezesa ki olwedde waliwo etteeka mwina kyemutagala gezesa oli ajja kujja agezese ne sirimu okimanyi babagamba sirimu waali ne at the end of the day waliwo wajjawo myth simanyi bw'oteekayo nogyema nonaaba oba bulungi simanyi bakustayiri obakusakamusazi which is okay circumcision wabawo some percentage obutafuna naye still oba osobola okukola ki so abantu babeera mu ebyo bwe simanya ku makya sirimu aba yeebase oregula okyali mu eyo endowooza nti webakusala tokwatibwa gwe genda ofune abulina weebake naye waliwo percentage naye era byonna bimitho biwulira olina sooka labako nowulira nti anti kati ofunye omuntu akubulya nagaa mwana kino kiri naye abantu bamanyi bagamba alina amazzi saalwa simanya alina biki naye abantu abasinga babakolerawo ensobi ati anti kati mwana agenzewo kalawundi emu byebyo bimubeeramu ebyokwebuza kati kankubulire omuntu akugamba ebyo oyo kasasiro aba tamanyi aba kale kangamba oba aba teyasomako biology namutegeera muzimanya bw'oteeka yakawuka nti kakaba kadduse olina genda kungulu simanyi kola ki ovaayo nonaaba onaabirawo amazzi ag'obuguma abantu era bagendeyo nga baketi bazitadde dda wali
oyo fiyo aba taliyo oba osirange kiringa oli kulwala nti yalwadde gundi ate genda okona obutungulu obunywe byebyo bibabeeramu ya covid oli musota gumulumye nti ate mumudduso wa pasita bamusabire mbeteekako ennusu ku kigere eteekako ennusu mu kifo ky'okusiba obusagwa bulobe kutambula muteekako ennusu ennusu enuunamu obusagwa embwe ekwatako bweti nebutata okuwona n'okula ku biboozibozi nedda wogiteekako neekwata wano bweti anti ebunywamu ebusika n'oba bubadde butambudde mu musaayi simanyi nnusu ya 5 kyerimu naye baŋŋamba ekole wonoonyeza blackstone simanya blackstone ekola gye bakolamu eddagala lyegundi ŋŋamba bwogiteekayo balumya omusota anti blackstone eva mu musota gwenna keeka akayinja ke bagamba ak'omusota tibukabikako obusa mbwe ababubbanga mbwekateekanze nakalabakunga gukawansi naye okajjawo muganda wange baliba bajjanga ne boda ne basuulako nabawulira munene gubagoba emisine mbwe nga gujja guba mukambo bwe bakasuulako obusa kuba gukateeka wano ne gudda mu kava ne gudda wali anti tegukuteekawo nti gutaddewo mu kava kuba gutaddewo gulye guteekawo like ekiro kawungezi saawe ne gukawanda omusota ogwo guba gukuze nga tegukyasobola kuyiga kunoonya byakulya kati gujjira ne guteeka wano akayinja kaba kaaka nga woolaba bumunyenye kakati eyo buno obuwuka bunoonya ki mbutegeera bunswa buno obukabuka obw'omunswa kati ne bujja nga gwe wegukwatira okwo wegukola ki wegulya naye bannange emmotoka zo zeezo waaliwo abaziganya naye basobola okugaana emmotoka naye zo sente banaazigaana bwoba olesa abaana bongo anti kati kyekyo kyetugamba abantu nti muve mu bintu by'okuddaawo abantu balimba mbu tuzze kulwanirira muntu wa wansi gwe werwaneko nga gwe bali bagendayo kulya sente business balina otekawo ati omuntu nange ntera wembeera wenyinza okwerwanira business mpa omukisa neerwaneko anti omukisa tebagukuwa kuba gwe bakugamba nga bakugamba musome ojja kuba mukulembeze ow'enkya nebakulekiwe wamwe yakafuga ebisanja bino tuli mu kibuga bemupira waffe bamanyi uhuru after uhuru tuli ba mu kibuga bamanyi abatufuga tuli bamakini kakati siwanya nawuyo afuzireko abemukono municipality bo abaana abasoma temuli basobola kuba bemupi bakyala ani owaayo oyo teacher madamu teacher ebisanja bimeka asobola ate era bakuzeyo nga balaba osobola kale oyagala kyogamba akake kacukanga kansereko kati Museveni kati Museveni naye tasobola akuze namboze muto tenkana Museveni anaamala kula naye bamale kula akotekote deni aveyo Rebecca Kadaga yajja kupa mu parliament kinana mumukaaga nemuse kubaka bwe kamwe paka n'olwaleero Kadaga anti yali mugezi takaddiwa kandi kati yakaddiye tadda mwaka gujja ekyo ndi sure kusinzira kwena bwenna mulabye baana abantu bagwesa ensonyi ojamulaba ku baloti ensi erindi erigyalimu eri akyabitegeera ne byayogera ate nga lwaki tabitegera wobanga okyalaba ono Haji Moses Kigonga akyaliyo oyo osi yakola bwati third deputy prime minister kyekene entebe yowooma nga abamuleeta nzaleyo wulira ate namuzaala nga n'abaliyo tebavaayo nja muzaala muteekemu ku ssente musomese ebirala ebiriwa MP kasente k'MP okamanyi bw'osomesa omwana wo n'aba blight n'obaako ne bamufikisinga b'omusente si kumufikisinga najja n'akolera eggwanga kati kyoyagala okungamba baase Joel Ssenyonyi babafikisinga bali bannamawulire yalina okwefikisinga wenyigiriza fuula bagapu waliwo weevu eriwo gwe nyigaawo basegirinya nyigaawo gendeyo afuze nakoyo omwana segirinya
bwe yali akava mukomeya yatandika kuyombesa jjajja Ichuli nemmanyi ono anti azze mugundi mu muzannyo ye teyakibala anyway ne lwaki yayisidde obubi ate nga baali mukomera ne ate nga yali afumba Kazibwe Bashiri mulwadde namulabe mulwadde bamuwadde obutwa ani abawa mubeere nga jjajja gundi emusiriki tolya buli wamu genda oli ekama okyavuga piki genda oli emukono vuga piki gwa kuba emmere ekama oba wonna mu kyalo Kampala yonna tobeera wamu ate n'abasama balina okimanyi nakuza abantu bakambuwalamu bw'otuuka ebweyo tolyalyali we Uganda tolyalyalya buli wamu beera ng'okuse ate nga tolinamu ssente tambula n'omulala gabirako abantu bafuuka bazibu anti kati abantu bwafuna ekifo waliwo obulamu bw'okyuka level gy'otuukako n'okyusa obulamu tekuba kweraga naye nga sometimes ebeera nga security ya bulamu kati tojja kuŋŋamba nti ofuuse MP obanga wagenda nga wali mutonyibakansala baffe twazanyanga nabo kaluddo tukuba nabo eddiba kakati kiringa kati nga n'ebyamu banje ebyammwe ebingudo mubivaako kuba mubamulaba buli kiringa kati kankuwe abe waffe eri mu ghetto katwe simanya mu kisenyi eyo nti Bobi Wine yagendanga n'ayitako eyo mu gundi mu ghetto n'ali ekikomando leero ne waaba agenzeeyo kiri agendayo abruptly si kugendayo nti leero n'agenze n'endya ku kikomando n'enkya wabawo level gy'otuuka gy'olina okwelimitinga kati ofuuse mupi olya wuno kantini za parliament buli muntu akimanye mbojja ku enyonte nnuma mpaayo amazzi ago Kazibwe Bashir ayinza kwefumbira mmere alina omukyala ne ku parliament agenda n'omukyala bakusibira emmere gwe batusibira emmere wano anti kati oli akusibira emmere noga nogirira ku mulimu mulo naye wano wane Dubai walina abantu bakubeera ebina embeera gyekuyigiriza anti waliwo siba akamereko okuva ewaka abantu naye bayita mukazi siba emmere bayita mukazi wo ne bakuwa emmere mukazi oli asobola oyita mukazi wo n'akuwa yennyini ekigere n'okiwuuta supu mwebali naye kiba kizibu si kizibu tuleke bamanya abattiddwa olwo abakazi nga bayise mu mukazi anti omukazi ate ddala basaidi kiiki batalina kyakwagaza sikutegedde omukazi owawaka owawaka tibasobola muyitamu n'oli abyotategeera omukazi owawaka maybe nga mulina ogenda mu parliament nga mulina obutakkaanya nedda omukazi wetaka kubona butakkaanya jesi bamutega omuntu n'atandika omukwano ate bosi bantu omukazi kasaba mukwona n'atandika olusinga kafiringiko oba osiranga anti kati ekisinga woofuna obeera njagala wetegereza ababaka bonna buli mubaka ayitamu afuna omukazi mupya si kufuna mukazi mupya buli mubaka njagala otunuulire bano abayitamu watuuka mu parliament kyasookerwako watakuba mukazi mbaga waba tamwanjula nga alina omwanjula alina omuteekako abakazi bawali nga basobola bye yasuubiza omukazi muba mu bituuso kati alisooka bituukiriza alabe okumanya mbu ali seefu baleme mugamba oli yakuyimba embaga security esooka ewaka buli yenna gwolaba gwe genda otunuulire bonna batugamba netugamba operation tuwasa si kuwasa nnyo eri ye security esooka ewaka kati Ssenyonyi tojja kujja eno ozoganye gavumenti ng'omukazi wamusuubiza omukuba embaga wamusuubiza kino ABCD tewali kyewakozeeko neki akimanyi sente z'ofuna ate njagala nkubulye bw'aba tateredde waka tolina kyoyinza kukolera kyalo okitegera position gy'olimu osobola obituukiriza n'oŋŋamba nti oli seefu ewuwo bamugamba yakuwasa bonna bamasimu baba bakubaba okitegera kasayiseemu tusubira embaga ebyo bamusuubiza ate bo bamanyi bw'aba alookinze so ojja weetegereza buli akola ki agenda wali nga abadde asembedde ku lusaniya kyasooka tereza waka awo n'amanya nti ndiki okujjako oli waaba alimu muzeegwe ng'agendako ebbali eyo era bayitirayo ne bafa naye waabanga ali faithful mwegendereza asitikinze ku mukazi we bye yasuubiza omukazi abituukiriza byabakazi bigwayo tebigwayo era ne mu maka temubula gundi temubula
temubula gundi bagamba abava awamu tebakola ki era mubeeramu obuntuntu naye nga si bw'amaanyi tebusobola tuusa muntu egamba nti naye gwe kankugambe mujjewo ebyo ebintu ebijja mu palamenti nga bulaba okwewa amajja okwekuba abantu beewa ebirabo mu palamenti wabiraba buli ebirabo ebyaliwo olenjirova kulenjirova nekyo kiri pasono katukireke buli atuka mu palamenti era ojjatuka essewolayo nga buli memba yali abaddeko memba bamuwa amajja bo benyini bagenda ne beeteeseza anti ababaka wobalaba nze kyenagamba ababaka abo betulonda ekizibu kya Uganda ng'osooso n'ojjako ekya gavumenti eriko ekizibu ekyokubiri kiri namba 2 kayumba ka parliament ako ke batuulamu kalya ssente z'omuwi w'omusolo empitirivu omubaka waatuuka bw'ati motoka eyo erina obeeramu full tanka afuna allowance zokka nga tobaze musaala ziri obukadde 4 okitegera kati teekako omusaala kati bali mu miliyoni meka 3 salary omwezi kati wozigata zonna bwe bukadde nga tekuli kakati woba otaddeko allowance ebbali n'oteeka omusolo ezaawo eyo bagiyita sitting allowance tebazibalira ku zino nkugamba ziri ze bagamba olina owaayo abantu 3 kuva mu famire eyo for medical omubaka wagenda bweru w'eggwanga balina omusasulira $7 per night ng'ali ku gavumenti gundi oba ng'agenze personal gavumenti ekyo kitegereka oba gavumenti oli ku mirimu gya gavumenti asobola ofuna diplomatic document n'agenda wabweru yasigirinyanga mwagiremera nnyo yagenda for medical yaliwo akyaliyo erubaga ajali ewaka yawona bamusiibula n'akola ki kyemmanyi kyeyejjako kwejja mu kamera yasinalaba olubuto nga luliwolingamba so kati babawadde balaba bagenda wano imagine wano Rwanda bwe balinga ne baasi ekigaliwa nga buli mubaka bagenda ababaka bali 1,000 nga buli mubaka bamuteekako $7 nga beeyiyiza nnyo kati ababaka bo bagenda wali oli aba afunye mulimu naye nze ndubuza fani atulowoozaako abantu bowansi gwe olina okwerowoozaako tetuliraba ku ssanyu essanyu muliriraba nga ebyokulonda mu Uganda bivuddewo kikyotegeeza wano woolima Dubai balonda wali owuliddeyo akalulu anti wano byabwakabaka ate tuli mu byabwakabaka anti byobwakabaka kisoboka e Uganda ekikyasoboka bwe kasi tosomesa abantu ne bategeera toyita kyoyinza anti wulira kati ani gweyagala afuge kabaka wa Buganda wulira oba ono ngoba akalonda kyali kisoboka tetulina ategerera abanyankole ate wano bagambye nti kabaka anti bonna kyekimu nedda kyekimu naye butambula ziri Emirates meka nze ngamba ziri musanvu sinyanga okufuga lwa nsonga tewali muntu alina kintu kya bwannannyini ebungereza gwe wali owuliddeko nga balonda president anti erede kyaliyo olede bo bafugibwa bwakabaka bali mu kingdom United Kingdom bulinga obwo buli awo mbune simanya buweereza anti kati olaba Uganda kyerina okuweba eyagala okulaakulana teri Africa ayinza akkiriza ebyo mpozi nga South Africa bantu be balonda president naye abo abali abantu be balonda president South Africa parliament anti kati parliament eronde president nyabo tebayinza era beetaaga kutegeerera aba South Africa bangi nnyo ate beteetagisa bangi nnyo ate abasinga bali obukadde bumeka muli bumeka bebasinga mu Africa obungi Nigeria yesinga obungi si South Africa gendo nonyereza nja clarifying ko ekyo kuba Nigeria yesinga population mu Africa mete mulina mukumi muli wansi muli just bukadde 45
Tanzania ekusinga, Kenya ekusinga abantu. Naye naffe tuli batono nyola kubanga muli batono, but according the size of the country. Ensi nene nnyo ku ffe. Mmwe muli bangi mu space entono. Ebifo bingi nnyo naawe mu Uganda, ensi nene nnyo naawe. Tosobola anti bw'oba oli olinnyeko bbaasi ng'ogenda Masaka, ng'olinnye bbaasi ng'ogendako Mbalala, n'olinnya bbaasi ng'ogenda Kasi, eyo n'ekibangiriza oba ogamba mpozi just tuli bakiyita concentrated nti abantu bangi ne bali mu kafo akatono. Abantu bangi mu Uganda bangi, but reason being nti kati tulinga nsenene tugoberera ttala. Woba wayitako olaba wano awali hamu nakivubo awo nakivubo hamu ngodde eno ku paaka empya n'oyambuka waggulu ku Majestic paaka enkadde awo nga wayitawo okwo mu biseera kati tebagenda mu Christmas n'oyitawo okwo essaawa za 12:11 n'ogenda waggulu eri mu kikuubo bantu berinya baba batolina ne woyita bo bepa Uganda kati bepanga mugundi nalimanyi nebaliwo abantu benalaba basulira ddala mu kibuga waggulu ku bizimbe abalinamu amayumba ng'oli we yapangisa basula ku bufulaati obwo nagendayo bo kati mu kibuga kyova olaba Kampala kiringa si kibuga tekiri organized. Fa we yakyoganize nga mwamu kubamanyi tabasobola kuorganizinga kibuga olwedde kakati zino enguudo zolaba wano besinga bazizimbamu bizimbe bimeka anti ekyamwe ekiriwo ekiti wane ensi wano zina ekintu kimu zino ensi wano tewali kintu kya muntu wano gavumenti ejja wano wetuli netugamba muveewoko tugenda tekawo kyo ne muvaawo ebintu byano byaliizi nti baleeta developer n'aveewo najja nakola ekizimbe kye wano n'agenda naye ffe Uganda togenda kujja oyisaawo oluguudo olina tunyonyola nnyo anti kukunyonyola bo be bayonona system etya nti kye babagamba ekya federo wano bali ku federalism nti salijja wano Dubai olaba motoka zaawo nga zirina number plate ya Dubai eyesalijja yasalijja Abu Dhabi alenya okitegera kati wabaawo gundi eyo nti ku ttaka nti kabaka alina obuyinza ku ttaka newowulira nti Ssaabasajja nannyini ttaka nti ajja okugamba nti gundi gwe vaawo dda wano dani gavumenti eya wakati okitegeera kuba gavumenti egatta buli kimu oli ye kabaka waki oli kabaka wa Busoga so they can plan for their nation people nga ye bwayagala etambule kati gavumenti eno ya president nemuyambako okutuukiriza ki ebigundi bye ye fedde kati fe twandibadde mu mbeera ki abandi tukasuse kati ng'oli mu Bunyolo njagala otunuulire ettaka okuva Kasubi olubiri omanyi we luli olw'Ekasubi ettaka eri awo lyonna liri anda Kabaka ojja otunuulire eno gundi saidi zeno nawe eri olubiri mwatuula olubiri wa Kabaka Emengo waliwo Mengo olw'Emengo ndimanyi olirimu twekobe we lwetoloola ettaka eryo lyonna eryetoolodde ne wano akabaka kakayanja akayanja ka Kabaka wonna awo eryo ttaka gundi alina obuyinza obugamba nti gundi akayanja ka Kabaka baketolozeeko wote nga kati wolaba wano ku Malina nti mpaddewo abantu bakulaakulanyewo tubba nnyo sementi eyinza okubbira anti kati kati kyogamba abagisima basima nsimi because Kabaka yakola ki yagala akayanja yagala ennyanja eyiye newali asobola okukikola naye kati gavumenti kabasaddaakabimanyi kayinza okusalira ebintu byabo bya era buli kimu kye bazimba kati we bakola ddaamu y'ejjinja bameka abafiirayo babuuka ne bagwayo bamukuzimba bateguka bafiirayo wano owulidde Katange etegeka World Cup bameka baafiira mu kuzimba ebisaawe
ene ku Buji waliwo bibaamu neno Buji Khalifa gyolaba bameka abafiira abagifiirako bibaawo so si bya gundi mu kusalira kiriba byakusalira oyinza okulinya obyomuyiko okulinya obubi ozimbyo n'ogwayo sooka owa ekigambo kyekisembayo ku noble leadership okukyukamu osibule oyogene ku nsonga z'ogaba emmotoka nga malwaliro nga bwewagambye temuli madagala n'enguudo esinga sinkole mu Kampala sooka osaaminga tubere nga tumaliriza. Nze kyonna kikugambye ddambayo njozaayoza buyozaayoza ka leadership ya nuupu abakyusizaamu ebifo tulinde emyaka 2 n'ekitundu egisigaddeyo. butambula Joel Ssenyonyi yajjo tulidinga nga leader of opposition okututwala mu kalulu ka 2026 nze kensikiriziganya nako opposition kuddamu kwesimbawo. kyotegeeza walemebera opposition sigamba nti walebebera opposition wabanga akawedde nkubbye olina assurance ki nti akaddako tebaakubba genda ku point eddako sebo point eddako emmotoka tekirina mugaso bakoze kyabwerere byakwejalabya kiraga nti parliament nga yo parliament n'agikulira amongi nti bonna tebafa ku muntu ku ki ekiri mu ggwanga ku bantu bulamu bubi bwe bayitamu tebafa ku bigenda mu maaso mu ggwanga bagamba tebalina ssente sente the government terina ssente naye ng'erina ezigula emmotoka ezitalina kyamaanyi nti zirina kyezigenda okwongerako ku bantu be baziwa kuba olwedde abantu be baziwa balina motoka ate nga bakyalina mu gavumenti mwennyini mwe bakola so kiba tekikyakola makulu. Bintu bingi bikyayinotereza ndowooza mu ggwanga ffe ng'abantu n'abakulembeze bennyini bonga bo okukyusamu ebintu bingi okubanga embeera y'Abannayuganda Omunnayuganda waalitereza enonda ye naddala okuviira ddala ku babaka ba paliamenti osanga bali baawingi okukyuka naye kalulu teketaaga genda mu bigambo nga 3 bina njagala wishinga abantu Christmas n'omwaka ogujja kyabagaliza Christmas atunuulire ebulayo enaku mmeka leero 23 twayingidde 23 ebula olunaku lumu kati bawishinga Christmas bagaliza Christmas abakristaayo mwenna madini gonna abakatuliki bakristaayo balokole mwenna mbagaliza Christmas. Ano ye programu yaffe esembyeyo kristo tunaabayo ne program before Christmas endala tomanya tukyali bintu bikyakolebwa mu Uganda tomanya naye nze njabagaliza Christmas ennungi amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi n'omwaka omujja gwaberere yes mugamba mutya nange njagala mbagalize Christmas ennungi n'omwaka omujja gwaberere gwa mirembe ate guno omwaka gutuberere ekyokuyiga tubeeko ne betuyize mu guno ate tubitwale mu gujja tugutandike nga tuli set manyi Uganda omwaka gutandika speed eba y'amaanyi gutandikira mu jira era gutandikira abamu bakolera ennyenso bageo tukamu gwokubiri we batuukira mu gwokubiri awo ne bawoza omusana mungi kuba gwo gwaka ne gwakira ddala ne mu nsawo eka tusire budget y'omwaka ogujje n'abanga ati wegukubire koona wali mu gw'omukaaga nga kikabuka naye tebakuba pati gonjage bakava mu King Saba lese questions bavudde mu questions azawi bavudde mu kamiliyo gakuba anti simanya lost and right mu Africa muri mu kyakubiri mu kutamira ng'okyogedde bannange katubasiibule mwawe kubanga mutambudde naffe olala ntuwe twagalagezaako kukwata endowooza yaffe ku nsonga zina osobola okuba endowooza osobola okuwa endowooza ate leero tugezezzaako ndowooza okubanga tetuli nnyo tugezaako okuba okukwata buli kintu nga bwe tukino kikwata